emmoroka bwe nasala n'enkima n'emabbali w'ekkubo nga maze okusala ekkubo n'enkuba n'entumbira mu bbanga nangamba onyimbako oyimba otya ku bantu n'otanyimbako lwaki onyimba ku bantu n'otanyimbako gwe lwaki oyimba ku bantu n'otanyimbako ne mubuuza ate kati muzeeyi kiki guli mugagga buli kimu okirina gwe nannyini nsi eno gwe yatonda ensozi gwe yatonda enjazi onjagaza ki nangamba omanye ekirungo kyenakulungamu ekiri mu ggwe nangamba bazimba ebizimbe naye kankutwale mu ttaka wansi nanjolekeza obwengula bw'ettaka nanjolekeza obwengula bw'ettaka nanvuga mu ttaka omusayi nga gumuvaamu munye tumuteeke ku bodaboda n'abagamba nti nedda ono nga bwe mumulaba mumuteeke mu mito gy'emmoroka yange omusayi gukulukuta agenda kujjugaza emito n'agamba ekyo si nsonga ekikulu ky'ono kubeera nti ntaasiza obuki obulamu bwe kubanga kyali wange Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam obosobola okumpita Metanikula Bongo ewaawo asinziwe nga Katonda waffe Ddunda Lugaba nannyini kugaba bulamu nannyini kuteekateeka nnaku nannyini kusembeza birooto byaffe era nannyini kutuwa birungi bye tubadde tutasuubira oyo ateekateeka ennaku mu ngeri ez'enjawulo ate buli ssaawa n'agiteekako ky'olina okulaba naye tokirabangako kwe tulina okwekwatako n'ekigenda okujja mu ssaawa ezinaddako mu bulamu bwaffe akitukuze era kikolere ddala amakulu baganda abantu bana Bongo Charity Foundation tumukuzimbira baana ku luguudo ssomero eKamengo tubajja ku nguudo tubatwala eKamengo bali freshing tubaze bujja nate nga tukozesa ebisiige byaffe ebifaananyi byaffe ebitone byaffe engalo zaffe tetwajja kusabiriza tetwajja kukuba miranga kitategeereke kogwaffe gutegeereke katuweeyo omulimu tukusiige batunaasiga ekifaananyi kyo olwo nakasente akanaava mu bifaananyi ebyo tukabaza okubeeza wa ministry nkiddamu nti gwe oliwo tuwa akalimu oba oyambye abaana basukka 3,000 mu ggwanga lyaffe tugenda kutuuka ku baana 200 Bongo Charity Foundation era nzikiriza nti lwendiwummulira obuweereza buno ng'abaana abasukka 200 bayiseeyo ku Bongo Charity Foundation nga ate nabo bakyusa bannaabwe kale tuwa akalimu Mukama agenda kuwa omukisa omukulu Dunda Katonda Lugaba omutonzi w'ensi Mukama Katonda yatuwa obulamu bw'ensi Mukama Katonda agabirira ebitonde by'ensi gwe buli kimu Dunda Lugaba omutonzi w'ensi Dunda Katonda Lugaba omugagga w'ensi ani oyo agabirira ensi eno ani oyo atukuma mu nsi eno ye yatuwa ebitone respect now yeah. Very talented, my brother. Yes. That's me. Yeah, man. Obram. Bulungi. Banga dene. Mwetuli tutoba we're still fighting, we're still struggling. Tugatta bingi music ate nogatta emirimu emirala sente zizeno zijuga ziddeno music zifa bwoddayo ne bakubuuza ate lwaki toyimba. I'm still singing because I'm very talented, my brother. Yeah, man. Yes. Yetulina ne bikutte ku bitone ebirala ng'ate nayo bisobodde okuggusa ekitone kyabyo. Yeah, man.
Mukama akikuwera omukisa ekyo kubanga njijukira ani oyo agabirira enseeno ani oyo atukuma mu nseeno yani bamuyita Katonda yaman long time nze wenasooka okukulaba olina Eddy Kenzo wenasooka okukulaba abo banaku Kenzo munaku Kenzo munaku kikyotegeeza sente yazifuna munaku zenatuuza Kenzo ku mmotoka yange ng'empale ye gyatuddemu nguze mmotoka yange nkyali muto kale musinga emyaka naye ng'empale gyatuddemu erimu ebyayi owekigera gisibye ebyayi sayambala saagulanga lugoye Kenzo ne simugulira lugoye sayambalanga mpale Kenzo n'atagula ne simugulira mpale Aziza Zioni yandeetera Kenzo owekigera naye kati otunula mu maaso ga Kenzo agamba tosobola kutuula mu mmotoka yange tosobola tuula mu mmotoka ya Kenzo era ngamba tosobola tuula mu maaso mu muto gwa mmotoka yange Tiger oyo mukwate why Tiger yani embwaye Tiger ali awo kanyama we yes wali oyingira mu mmotoka ye naga tosobola tuula mu mmotoka ye Tiger oyo mukwate omugjeyo oyo asobola okutta mu ddakiika z'otategeera atenga Kenzo wali omunyiizizi kati olaba kino ekizibu ekiri mu nsi muno abantu tebajjukira omuntu obutajjukira era osobola okumuleka n'ategeera mu ntegeera ye kubanga baali bangi abaaliwo mu biseera ebyo obwekitegeera ng'abalaba era basobola okumuyamba naye era yali yabannyonnyola dda obwekitegeera ne batamudduukirira naye ate nze wemanga nakudduukirira ne nkutegeera ne nkusembeza ku lusegere lwange gwe oba ofuna n'otanzijukira ekyo mba nsobola okukireka ziwatuddewa music waddamu gospel. Ladies and gentlemen, I'm Zwa the Lion, one of the best artists in Uganda, the best artist, one of best vocalists, reggae music in Cuba, reggae music in Cuba, wonanku Cuba, wobonetagidde, because I'm very talented. I'm very humble. I'm very humble guy. I don't fight music. Zisajja mu music kulwana. Zinajja mu music kuyimba. Ngaba lwejenti, lwetifire bongole rutaya, Misa Chemakula abayimbi bangi bempa Moses Matovu teriyo muyimbi atampa kitiibwa. People nze abayimbi bampa respect my brother. You know. Gwe woboli na simu zaabwe era osobola babuuza nzaani nze bammanyi mu bannayuganda batantegeera era basobola okubuuza abo bebategeera ate bo babuulire nzaani. I'm very tough guy. I'm very tough guy. I'm very humble guy. I'm very talented guy. Kuanze natandika okuyimba music, natandika kuyiga kuba gitanga nkyali muto. Miaka 14. Yes, I'm very tough guy, my brother. I'm very talented guy, my brother. I'm the one of the best vocalists, my brother. Who's a Eddie away? Who's a Chameleon? Who's a Bobby Wine? Hey, abawona bamanyi. No, siri muntu wakuzanyirwako gwe. Mundongo, nkuwe ndongo, I can check it and get you about the music nensobola okuyimba n'owulira nga nkukutteko ku biwowoola nga nnyimba buyimbi nga sikulwana. Ndabika ng'omukubi ebikonde naye mu musically I'm music. Ate gwomu ku bayimbi abakyasinze eddembe. Kati music oyo mulaba olina okuba n'emikwano. Emikwano egyo mwe muva erinnya. Emikwano egyo gye gikuguluminga. Bwe kikuguluminga gye gisooka okukkiririzaamu ate ne gikuzimba ne gikuzza ku kiddako. So si music olwaleero. Nsobola okukuba oluyimba olwaleero nenkuba oluyimba ne lubeerawo emyaka n'emyaka gwe ne weewuunya. Ngate nange mbadde nina abandi ku side ene mabega wekigera ne bampabula ate nenkola ekyo kye neetaaga.
Ziwa music no mwingiro otya wamwingirira Makindye wano. Tata wange yali muyimbi Makindye wano. Mukana wange Medi Mbazira yafa emyaka 2 yali muyimbi yayimiranga mafrigo yayimba sirina musango nze sirina musango oh mama nze sirina musango Medi Mbazira oluyimba olubamanyi nti lwa frigo naye nga lwali lwa Medi Mbazira abasajja wonna aba frigo bampa respect Opo Mukasa bonna mikwano gyange Frank Ambalire awona mikwano gyange Awachegera si mikwano gyange kuba nti mikwano bukwano kuba nti banzuula ndi talented yes that's me. Kakati music go mukulu we yakuyingiza music ale kiri kiba kitone kuba yayimba bibi nange nayimba byange ani yakuinspiring kwa wenzo bakinkubuza ekibuuzo ekyo kati nze music ale we natandika okuyimba nze sakula na mama wange zitebandera kitange yakola ki yakokuza yandera so mpulira fire Lutaya yimbe nakwekute konze ku mutima simanyi omanjitesewa buli kyekola kiremerawo nze soberwa oba nze sale galiwa ngezezako nnyo okukola kyensobola fune ku bulamu bweyagaza sobola okusanyusa bange bekuuma nabo no mama beyagaleko ondabye nakwe alukuba olubulira kasajja ako kantuulako mu mutima ntandika okuba gita nkyali muto nnyo nali myaka nga 16 jiya buyiya nawesa mpese waba kasajja oba kali kawa ne kanguza gita kanseera sente kaje bajja mu jirikiti nenjigula ndandiko jikuwa siitegeera eriko waya zinyiga mpuli yazagala kusala ngalo that's children sigala nga nkuba bukobe ki gita I tried to so I went and kira music wange avude wala because nti olwaleero nsobola okuyimbira abantu nate natandika kubeera backup artist nga siimirira ku muzindaalo kuyimbira abantu nankuba gita nali gitarist after okubeera gitarist ntandika okujjanga ngegenye nyimba ze bayimba okubeera nga nange nteekamu eddoboozi abali mu audience baliwulire nate ngenda okuwulira eddoboozi lyange ate lisinga kubayikola ki kubayimba ne ngamba nedda kambikwatemu katete kabitubugume bagenda okuwulira musajja ayimba zanyemera masanyu lyagwa omulamu bwe ne mubuka yeye Remera netula nembera womula ngendo kulira dobozi ndikasuka nengamba nedda gitagenda eri nawe nvaako kankwate munange kankwate microphone bayimbi kyaba wakubiranga gitaabo ngana waliwo abakongo Kalo Nachimera abo basala birungi baliwo nga bayimba by then nali mwana muto naye ngate nali mukulumpanya nyonyonyo ngane mutetenkanya nyonyonyo ngane muyiya nyonyo ngane siba nnyo kuba kabi kubanga nange nina okubeera oki wakabi hey mana kutuseko dda nembakerebe kugambo yokola ki gobo bako byo ngambya ate bentegeera nangenda nenkola ekikola ki sigenda ekiddako so olugendo lwange lwa music terubadde lwangu so kuyimba nga fire Bongole Lutaya okasuka amaloboozi ago negombanganya abayimbi abaki abakabi so lwe lugendo gye nvude so ankozuwa muyimbi kigwali okubireko ku gita noga nti ono muyimbi namukubira gita najimbirako ebintu byesitalabangako era namwegombanga nnyo mukubirako yali extra talented kati nze mu musicale waliwo omusajja gwe nasanga yali muzibu nnyo nalabako ku musajja baali bamuyita Dede yakuba amasakundana naona nezanga banga gita naluma n'amanyi n'owulira gita nga eringa ekutuka waya tezikutuka
n'owulira nga eyo gita yokka nga tayimba nga bw'omuwa microphone eyo tasobola kwogera kigambo kyonna. Lwaki? Ye professional ye yali ya gita n'agenda France n'agenda America n'agenda Europe naye nga oluyimba lulinumu amasekunda. Yakuba akayimba ke kamu ebirala byonna nga byo yaluyiya n'aliwo omuyimbi gwawulira gwakola ki gwayagala n'akuba gita mu luyimba. Era Masakunda bw'owulira dede yali musajja mutonotono muwanvu naye nga mweru bulungi nga yambala chain za gold zokka. Gold, pure gold. Pure gold. Ngira tasobola kubeera mu bifo bya layisi. Wawe ekifo awo ku Ntebe Road baali bakiyita Kibbo. Wabeera atera kujjawo bujja ne basala binungi nga bamutya. Afrigo nayo nga batuuka mu Afrigo bamatovu bamwaniriza. Mu nsi muno mulimu abantu abali very talented. There is a people very talented. Sinze ngamba nti nze asinga naye nange wendi. Wenkukuba engoma era nsobola okukuleka nga nnina wenkutadde n'okkiriza nti kino ekisajja kino kiraba kino kyo kikubye. I can tweet you, I can check you. You can train me. Uncle Zua, music when I sing okunze okugoberera ennyo kubanga njukira waliwo n'engoye ze nakolerako ndoza jini zaali ezo zakola zankolera nnyo mwana zaali nga 3 naye emyaka nga 17 emabega. Kati gwe ate ekintu kyewakola wanzimba nate n'obaako wonteeka ate wali sita nnyo ate kati bwe kyolaba nze ekintu kyewaŋŋamba nali sikitegeera kuba wali muto nnyo simugina emyaka mwe tuli wetwogerera essaawa zino naye natunuulira omwana omuto aŋŋamba kituufu wali muto zini musajja mukulu oba ekitegeera nga muzeeyi nsobola okukyusizaamuko ku ngoye zino nezifaanana bulala nekuga kitegeeza kye nkuwa empya nkuwa enkadde ti sooka ompeeza enkadde gwe zowulira zotayagala naye nga sibeera nangoye enkadde. Because nga biseera ebyo engoye jini bwe mmala nti njambadde emyezi 4 mba nina ogigaba n'engula endala ekyo zanda akimanyi. Wali ku topu ngenda kubulira lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo. Nenkuwayo noŋŋamba mpayo jini nkadde zotayagala naye ate nga zinajjayo nazo nga mpya noŋŋamba zino zenkadde nodizayininga nenzambala emyaka egi ebiri 2 years naziteekamu obulangi. ate era nakubuuza bakikola otya kwayo gwani Mukama yampa ekisa gwani nze mitandikira bongo mulonde we Mukama yanteekako ekisa ati nze si buli muntu nti anyambaza naawe leka naawe zini musajja mwangu ate ndi muzibu nnyo. Waliwo waki nkubuuziza ekibuuzo ekyo? Ati nzi musajja mwangu ate ndi muzibu nnyo. Kitegeeza ki ekyo? Eyo respect nagikuwa awo tuveewo tugende walala. Kakati bozze wano oyina ekyo kyonjijukizza ebibuuzo bino nja bijjawo tulina bye twagala okudda. Oyina ekintu kyonjijukizza myaka 2017 esebo oyina ekibuuzo ekintu kyewaŋŋamba naye batubale tuli waliwo nga tuli mu kulya mmere noŋŋamba nti okimanyi nti nzize wano tuukiriza bunnabbi. Ekyo nakikugamba before bwe wakola empale ezo bwe nazambala Mukama yazisiima. Wali okolera ebiseera ebyo baali bakulabirira bulabirizi. Bwe nakeera ku makya ng'ekiroto nakifunye neŋŋamba kangende nkikugambe kuba n'empale ezo ze wakola wasigala omumanja yo akasente kakatonotono owekegera ngenda okutuuka wooli nakusanga otudde mu kyesuuba ebintu byebokolakola byesitegeera nze sibimanyi gwomanyi engeri gyobiyeeyaamu sibitegeera
nekugamba ganda wange jangu nina kyenkugamba ngumubuza kiki okimanyi tinaloseeko nga ndiddeko ebuwo emmere nongamba kyongamba kitegeeza ki olinga omuyaya ayagala okunziba okuba sente zange zenkubanja nsula mu ntebe nogana lose ndiddeko ebuwo emmere right now kino nkikugambe olwaleero nekugamba ojjukira ekigambo kyenagamba luli ani oyagabirira ensi eno ayo yatutonda mu nsi eno ani oyatukuma mu nsi eno yani music alanti ziwa nangwe ziwa okyuka otya okuva mu music wensi kubanga lwaki nkubuuza ebibuuzo bino ebigambo byonna bibadde bya mwoyo nnyo naate nze we nakumanyira nze we nakufatira okukolera bujiini obwo we nakulabira neŋŋamba nti wuuyo walinga mu mmotoka ali mu lukaji wayinaawo ng'oyitawo left hand eyo ngewuluguma bulugumi eyo opero wali musajja amukubi walaga otya okuva mu lwago okudda mu gospel katonda kati kyoyina omanya kiri ekintu kimu nti ensi eno ejjudde okugezesebwa katonda gwatawadde budde kugezesebwa oyo aba akyalina omukisa ate aba tamwetaaga omukisa katonda gwonna bw'aba akuwadde okugezesebwa ye aba alina okulaga nti olina okudda gyendi gospel music olwaleero gwenina gwennyimba ye yatubuildinga omuntu asobola okubuuza nakublaminga oyimba otya katonda lwaki ojja n'oyimba katonda yennyini bulamu yennyini byonna eno ensi yagitonda n'akawuka ako koolaba kalina obulamu n'enjuki gy'olaba kekibe kinywa ekibuukira mu bbanga n'ebiri ebyo byolaba nabyo birina obulamu so siri mubuulizi wa njiri woba olina amaaso nga galaba ng'olina ennyindo gissa ng'olina omumwa olya olina emikono gikwata olina amagulu gatambula olina obwongo bukola kati katonda teyeetaaga kupimibwamu ko tulina kumuweereza buweereza ekyo kyatwetaaza nze najja ku missioni ankoziwa kyakutwalira kyokuva mu music wensi okudda mu gospel walabaawo nebikukamba byonna gyendi kuba kati njagala nkubulira ekigambo kimu nali nva ku gundi awe katwe awo nono Hollywood wano katwe wano ng'ojja waggulu muganzi lwazza nali ninawo essaawa yange ebiseera byali bya kiswamu nali nasiibye bulungi nnyo ngero omuntu bw'alina okukola ki okuba musiiba naye mansala ekkubo ezidde e Kampala ezo nenzisala bwe nyimirira amakati waakwo mukama naŋŋamba nti salanga odduka tofa ku bya kisiibo emmotoka bwe nasala nenkima n'emabbali w'ekkubo nga maze okusala ekkubo nenkuba nentumbira mu bbanga ebbanga eryo lyolaba lirinako obuvune damage yiino wano ku liiso ebbanga eryo lyolaba ndirinako enkovu era yiino wano era ye yansaasira emmotoka yali ekubye kumazeewo yankuba nenkasuka mu waggulu bwe nkuba waggulu ne mugamba naye mukama katonda wange bw'oti bwontutte abantu tebajja kusobola kutunulako ku mayiti yange onfudde kifeetete naye ate ye yampanirira blaza tosobola kuva mu bbanga eri ng'emmotoka ekkubyo giraba etambula ofa olaba n'ova mu bbanga eri ng'omanyi nti ogenda kugwa wansi ne weekanga nga ate oli ku kkubo okulukuta bukulukusinga gwe batomedde oba gwe basindisa obusindisi amaleka zakuwanirira ate era natuula ne mubuuza ekyo kikoze otya nangamba oyimba otya ku bantu n'otanyimbako lwaki onyimba ku bantu n'otanyimbako gwe lwaki oyimba ku bantu n'otanyimbako ne mubuuza ate kati muzeeyi kiki guli mugagga buli kimu okirina gwe nannyini nsi eno gwe yatonda ensozi gwe yatonda enjazi onjagaza ki nangamba omanye ekirungo kyenakulungamu ekiri mu ggwe ne mugamba kirungo ki onsokodde nze ebyange saagala nnyo abantu kubitegeera abantu olwaliro kabamanye nti waggulu wa bakatonda lyo katonda ebirungo bye nakuteekamu ebirungo byange
binakuteeka mu birimu gwe ne mubuuza birungo ki gwe mugagga w'abagagga kabaka w'abakabaka kirimanyi w'amaanyi buli kino kirina ogaggawaza abantu sirina ssente sirina yadde ekikumi onjagaza ki musajja gwe naŋŋamba ndi mu maaso go gweyolese Katonda ayogera naŋŋamba ndi kyabuga oli kyabugagga kyange n'asirika n'atuula wamulabako maaso ku maaso Katonda atambulira mu bifo by'ebyenjawulo mu bifaananyi eby'enjawulo ate wantiisa nnyo tomwegomba nnyo okumulabako atiisa wantiisa kati ye amanyi Katonda yakugambe nti Katonda afaanana bw'ati yekyusakyusa n'akyusakyusa langi n'akyusakyusa langi n'akyusa langi nakakkanya ekitiibwa kye okuteeka ku levo yewe yakutondera nga woyina okumutegeerera ne byakunyonyola obiwulire naye ate bw'oba tomutegedde ate era akutiiseera yekakkanya n'atuka ku levo yaffe abaana b'abantu just yatuyamba okumutegeera ekiking'onkute nnyo Katonda yali wano mwoyo mutukuvu yali wano waliwo omuntu ayagala obujulizi buno era abadde abwetaaga era olwo gwe bugenda okukyusa kakati agamba olimu ebyobugagga byange ki ekyaddako waawo nkulaba okubya disco ine moloka ya left hand togambwako gwe wakubye engatozo ziri kyebayita Katonda ani amanyi Katonda ambuulire mukakase ani amanyi Katonda eyo jasula mwanire ani amanyi Katonda ambuulire ebyo byakola ani amanyi Katonda ng'embeera enkaluubiridde because ng'obubaka bwenfuna bususo buki bwenkugambye bwenyogeddeko olimu ebirungo byange bifuso olimu ebirungo byange oga wanze omwavu gwe nti ate walina emmoloka gwomu ku bayimbi abasooka okugula emmotoka ati kati kankugambeyo ekigambo olwo ye kennyini nga omutonzi yatonda eggulu n'ensi eno ye asobola okukkiriza nti amanyi Katonda ani amanyi Katonda ambuulire mumanye ani amanyi Katonda ambuulire eyo jasula ani amanyi Katonda ambuulire eyo byakola ani amanyi Katonda eyo jasula muwalirire so kati byali bingi nnyo ebyo bitwagala ebyo kutematema kuba buno obujulizi bw'amaanyi ate ebiseera bisinga obujulizi buba mu bantu ab'omuwendo nga mmwe tulina okubuwa time ngenda okuyiya oluyimba olwo nga nange binsukkiriddeko neŋŋamba no nyinza okuba nti ate kyendi essaawa zino ate waliwo akiri mulala nfulume oluyimba olwo baluwulirize wabeewo avaayo kuba abadala basoma Qur'ani abalasoma Bayibuli buli muntu n'anyumya Katonda n'amwogerako buli kintu kyonna kyonna ekirungi n'ekibi naye ng'ate nze abakitegeera ekyo ekintu sisomangako ku Qur'ani sisomangako ku Bayibuli naye ate olwo ate yazze mu maaso gange atankozese gospel music ngenda kukuba ennyimba 10 oba 2 mwaka ku mwaka people they have to know oliye mugagga kuba yaŋŋamba olimu ekirungo kyange kirungo kyamaanyi kyenakutonda nakyo kyenakutonda nakyo ne mugamba kiki goli musajja mugagga nnyo musajja gwe oli totegerekeka wakakawaza abantu balina ebizimbe naŋŋamba bazimba ebizimbe naye kankutwale mu ttaka wansi nanjolekeza obwengula bw'ettaka nanjolekeza obwengula bw'ettaka nanvuga mu ttaka nga mayiro mpanvu mu ttaka nankomyawo naŋŋamba emisingi gya kalina gino gye bazimbye
giri mu mailo meka nga kalina mbutuufu bwe betudde ku ttaka ekomaawo futi 8 oba ku 10 nagamba nze mugagga yakutwala wansi eyo ne wansi satuka ku ntobo ya nnyanja n'amala n'akukomyawo nangamba lwaki omumanja ebizimbe olina mugagga oyogera ki kikyo ŋŋamba gwe nyimbako buyimbi gwe nyimbako buyimbi tunda katonda lugaba omutonzi w'ensi mukama katonda agabirira ebitonde by'ensi mukama katonda yatuwa obulamu bw'ensi mukama katonda atukuma omutonzi w'ensi ani oyo agabirira ensi eno ani oyo atukuma mu nsi eno yani oyo bamuyita katonda okomawo wansi eyo walabayo biki lyali ttaka jjereere satuka ku nnyanja katonda akola byafaayo mu nsi kale amasamasa ag'enjawulo gasibukeyo kati ensi eno nga bw'ogiraba erimu ebirungi bingi nebbanga eno lirimu ebitonde bingi ebbanga lino ekungulu ku nsi ne mu bbanga ne ku ggulu ne mu bwengula byawukana si bye bimu ebbanga mu bwengula ne kungulu ku nsi kwe tuli ebbanga lyeryo lyolaba ku ggulu nalyo nayo nsi obwengula nabwo bulala yabyawula sisomangako bayibuli naye wabawo wa bayibuli ng'alina kyasobola okumbuuza era asobola okumpita nenjogerako ne katonda naye namumanya nti ddala mukama katonda alina ebitonde bye yatonda mu nsi nga byanjawulo nga si bya bulimba si bya bukuusa. That's me Ziwa the Lion. Era yaŋŋamba ekirungo kyonna kutonda nakyo nyimbaako ne mugamba ngenda kuyimbako ekiggo mugagga gagga wazaba gagga nondeka nga sinana kenena musajja gonjagaza ki nanga si kyangu kuntuukako leo ndabyeko oli kitonde kyange kye natonda ng'oli wanjawulo. Entalo nnyingi zalwanye alabe bangi zinakulira mu nnaku nakulira mu bizibu bingi nakulira mu kunyigirizibwa saasoma ninga bondaba ni ate ndi mugezi nnyo ate n'omukisa ngulina nyigirizibwa kyoko kuba ndabye anyway nze saaleererwa maama wange ate nga gyali mulamu naleererwa taata wange ate nakulira ku step mama yasuulaawo n'agenda ziwaawo leka naawe ate nga ne baganda bange benasangawo abakulu baali tebanneetaaga kati nga buli ansanga mukona nkuba nkokola migere that's me nate nze mbaddewo lwa katonda tebakulimba tebaya muntu akugamba kigambo kyonna nekitange kasita yafa obulamu bwange bwakyuka bitya ati yali ankubiriza nga teyangomyagomya ninga mumboze ku nsinze zisina kyendi ninga bondaba katonda akulondaawo agamba nti jangu yeyakoza katonda yeyatonda kintu kinakiteeka ku nsi tajja kutuula ajja kutuula tajja kuyonka ajja kuyonka tajja kwavula ajja kwavula tajja kutambula ajja kutambula tajja kwogera ajja kwogera byonna bwempitidde okufuuka wano wondabira naye omuntu bwandaba ku kkuba neegomba naye nze mmanyi bwendi nenekwata ku mikwano nensuubira nti emikwano bwe ginaaba gituuse ginanzimba ate n'emikwano naye ate neginfuukira ekizibu neŋŋamba no nina kubeera nzekka ayitamu yabomba that's it ensi bwekyo bweri abaana b'abantu berowoozaako kati golowooza bwe nandibadde bwendi kati bantu abalina ssente nandibadde bwendi ziwa nandibadde bwendi zinakulandika nakambaata ate nga manyi engeri gyenfaitinga engeri gyowaguza
Hey, kati go unyo okubeera nga ntuuse ku bakamiliyoni ba Bobi Wine ba Bebe Cool ba Moses Matovu ba bayimbi n'abamanyi bantegeera ne bamanya naye tekyali kyangu era nkugambye nti natandikira ku gita we nasimbulira naye nga kyeneetaga nkikola ki kimanyi wadde tekinaba kugguka bw'abaayo ali eyo nga yeetaaga okubaako muyimbi wa building ate nze ndi very very talented a very touchable. I can take people they can I can check people, my brother. Don't joke with me, my brother. When kwata umuzindalo bamulala bamubina ate betwogera. Yes. Emmotoka ekukuba tuteko ko wano waddewo ekinyusi emmotoka ekukuba okawansi kyekyaddako emmotoka eyo bwe yankuba nayisituka ne ngenda mu bbanga obujulizi obwo bwagadde nnyo wenkuba nsituka mu bbanga negenda mu bbanga nayogera naye yampa omukisa abakitegeera bayinza obutakitegeera abategeera batiyinza okutegeera bwe wabaawo atategedde era asobola okwefuula katonda neyefuula katonda nti nannyini nsi eno buli kimu yakitegeerera naye era bamuteeke mu nnyonyi ave mu bbanga ajja agwe waki wansi nogamba Mukama Katonda ng'atunzise oyi abantu tebajja kutunako ku mayiti yange engatto zinvuddemu zigudde eri jukira nakuba omutwe mundabirwamu damage ino njirina eno yino wano mukono kuba kati eno egenda okujja mpulira bwe nzise bubi ate Katonda yankwatira mu bbanga bwe moka yankuba nembuuka waggulu bagadi nembuuka waggulu neyitamu njitunulira eyitamu genda mu round about ekibuye edduka nzika wansi naye ate Katonda yambakira mu bbanga nankasuka bw'ati era yalina okugwawo nekanga ndi ku kolansi omutwe gukola ki guddukira ku kolansi gudde ekibuye namba ate kati gundi yange yonooneka ogiraba eno nako eno enkovu ngifumita muki mu kolansi nzije damage eno giraba wano awo wewatandikira okubeera obubaka wasaawo kati awo netandika okuyiya ennyimba zimba Mukama mpanga kabaka kyusa Mukama mpe ebirungi by'ensi eno zimba Mukama panga kabaka kyusa Mukama umuni by'ensi eno obulamu gwe wamumpa omutonzi w'ensi eno ongabiridde nnyo dunda lugaba gwe omugagga w'ensi eno gwanwanira entalo z'abalabe banga bankijjanya buli kaseera obakebera mutima mundeeri nomanya kye bandoolesa na buli kyonna kyewawa omulamu mu nsi eno tolemerera gw'ensonga sijja kuwaganira abantu andi foko zange ziwanika mukonyo ezinyuma kakati obubaka butandikiraawo ova wansi wenna otulukuka omusaayi toboozi ki eryasooka va ku wano wayogera naye waggulu ogudde wansi otulukusa omusaayi bubaka kyo bwasooka okujjira ng'okyali fresh wena n'ebiwundu anti kati awo Mukama Katonda atandika okwolesa obuyinza bwe gyendi okyatuluka omusaayi bwo muvubuka yali muto nnyo ng'ali mu myaka gyo yajja n'emmoroka ali ya kawundo yali ya black engato zinvuddemu zigudde eri wansi kati bazimbawo kalina ajja parking agamba ono ate kyali wange nengamba ate ono nanibeera awadde ate kyaliwe omusayi nga gumuvaamu munye tumuteeke ku bodaboda n'abagamba nti nedda ono nga bwe mumulaba mumuteeke mu mito gy'emmoroka yange omusayi gukulukuta agenda kujjugaza emito n'agamba eyo si nsonga ekikulu ky'ono
kubeera nti ntaasiza obuki obulamu bwe kubanga kyali wange simumanyi simumanyi yalemeddeko likyali wange ndi kyali nanvuga nantwala kumala ku Muntebe Road motoka yonna nagireka ebunye omusaayi mito motoka ye yakigula mpya nanga mugana kansubire nti ogenda kubeera mulamu wano wenkulese waliwo obujjanjabi naye atadduka agenda ku kisaawe Entebbe ate agenda kulinnya nyonyi motoka yonna ebunye omusaayi talina budde bugenda jooza adduka ku kisaawe Entebbe agenda kulinnya nyonyi kola ki nemugamba kati nkoze nti okuddamu okulaba nanga tojja kuddamu kundaba nze ngeze nanange ebikola ki newe nkulese sobera ogenda kubeera mulamu maluko mwezi janjaba naye nalaba omusaayi gwange engeri gye gunvaamu nga gutonya ku biveera okwo nengamba Mukama Katonda bwoti botta abantu bobatwala kati nange ontutte naye musajja gwe nomponya okufa wali ate kati ontwalidde wano nampa obudde complaining nkomewo njogere naawe gwe mulugunye zewendi okuddamu okujja okwogera naawe tojja kufa nate wendi olina bweyona okutuukiriza nze najja ku mission mu nsi. Ladies and gentlemen, nze najja ku mission yange bagiyita mission impossible. Ngenda bakuba music ow'enjawulo ate nga nkyayimba nnyo Katonda kuba yaŋŋamba nnyimbaako nnyo gwe nnyimbaako nnyo kuba kirungo kyange kiri mu ggwe nnyimbaako nnyo ne mugakati gw'omugagga ngenda kuyimbako ntya kati nkwogereko ki kuba nange sikwetaaga tompadde benneetaaga nagamba nanzisa mu ttaka wansi akujjayo nanzija naŋŋamba bino ebizimbo birabe biri ku nsi kuno tunuulira 40 kwe biyimiridde obugagga bonna kwe bitudde byange nze mugagga teriyo mugagga andirodi nanyini bugagga bwansi byonna byange mugagga w'ensi eno ssanyu ly'ensi eno ssuubi ly'ensi eno gwe kirabo ky'ensi eno munyenye y'ensi eno ttaala y'ensi eno duna Katonda lugaba omutonzi w'ensi eno Mukama Katonda gabirira ebitonde by'ensi eno Mukama Katonda yatuwa obulamu bw'ensi eno Mukama Katonda gabirira ebitonde by'ensi eno ani oyo atukuma mu nsi eno ayo yagabirira ensi eno yani bamuyita Katonda show. Ladies and gentlemen, naye omusajja gwe ng'ozijemu ebintu bingi anti sere bisinga emunyenye bwegisinkana olina okumakinga sure nti ekuwa ekitangaala ekimala kuba tezikwatika anti nze nali nekweka nemunyenye yekweka nga abantu namba kuba music yeka nasikola interview mbakuba music yeka era nasanyukira nnyo radio CBS. One day bakuwa oluyimba lwange lwa gospel music zaali ssaawa 4 ez'ekiro Capex oba yali Capex nebakuwa gospel music amasimu negavuga nentega CBS eŋŋamba yes regent bwatyo baba because kati music w'ennaku zino abantu bayonooneka bantu abayimbi tebakyayimba bye tuyimba abasajja bye bayimbanga edda music wakugegenya bugegenya ne bagegenya ne bagenda ne bamalirizaawo naye music bwalinga bubaka is a miracle ngokulaba ku musician sewe tekiba kyangu yes kakati tuli wano manyi wano wanyumidde nnyo omusajja amala okugaa nti toddamu kundaba siri kulaba kituufu tewaddamu kumulaba ani omusajja yakutwala mu ddwaliro tewaddamu kumulaba anti kati ate bwe mba nalina empisa embi kati ate neeyongera okuba omwetowaze kuba Katonda yali anyigirizza nnyo nanteekako ekiyinja ekizituwa kiro 10 kuba bwe nali nsuubira okuba nti bannanyamba bo tebanyamba
ate gwe nali sisobera nga siri mu programu ye adduka genda kulinnya nyonyi ku kisaawe ate yeyanyamba kati noonya omusajja oyo simulaba naye ate ndabanga ekyali ekirooto ate nga byali bya ddala so neeyongera okubeera nga ndi mwetowaze ate nenyongera okutegeera Katonda kubanga already yali amaze okunteeka mu katu weetaaga we nina okuba inakuba wano gwewaganyala nze nnakuba wano ate kisoboka nti kati Katonda ebyo tobimugamba obadde omugagga akwavuwaza kati oba ogenda mugamba ki tadde ku kisenge ate nemwebaza kubanga nzaani ayimba Katonda kikulu nzaani gwe nyimbako nnyo beera ng'onyimbako ojja kubanga ondaba bameka abamulaba alaba Katonda gwe njagala okwogera naye tubeeko bye tunyumyemuko ku mboozi ntegere kyagamba naye nga ntegeere nze bwe namutegeera neekweka kati nze nkola recording zokka nyimba zenfulumya abantu bazikole ki bazibulire enjiri etambule bw'aba alemereddwa ate era naye nsobola omusabira bwawe ekiganya ate era kisobola okukyuka nsabiddeko wano nimpya nga mwoyo anzijudde ontaddeko emikono oyo omugagga w'abagagga kabaka wa kabaka Mukama Katonda omugagga w'abagagga kabaka wa kabaka Mukama Katonda omugagga w'abagagga kabaka wa kabaka teri bamusinga alibeerawo olubeerero omutonzi w'ensi eno oyo alibeerawo olubeerero omugagga w'ensi eno dunda Katonda lugaba omutonzi w'ensi eno Mukama Katonda yatuwa obulamu w'ensi Mukama Katonda agabirira ebitonde by'ensi leka nkuyimeko nze nga kyali mulamu yaman respect and now respect you my brother ova wano mu ddwaliro bakutunga ovaawo otya Dokita Nkebera pressure Mukama Katonda yagikuuma buli kimu nakikuuma naye mmoroka engeri yankuba omugongo guno taxi yalina ekyuma kiri kino ekya siliva ekyo kyankuba nnyo omugongo nekimpisawo be naŋŋamba no bwetupimye pressure eno guno omusaayi gufulumye gukuyambye okuva mutwe then tandika okutambula kikyotegeeza natandikirawo okutambula nga mpenyera mukutambula nga mpenyera obubonero bweyoleka Katonda tamala gajja mu bulamu bwo bintu byakusaaga kugesa kuli kuba kw'amaanyi nnyo kubamu n'entiisa abanga atwala obulamu tabutwala buli awo bugenda bulinga obutagenda akugamba kuba irina tulina emitima mikakkanyavu nnyo ffe abaana b'abantu kuba kati omuntu ayinza okulowooza Katonda nti Katonda gy'ali ayinza okuba taliyo naye gaddala byajali gwegendako olwale bakuteekeko oxygen ecupa y'oxygen eyo yokayoko giraba essaawa gyogisabi gyogenda okumala ogibeerako omanye nebbiro gye bagenda okukuba olowooze ku ttani y'omukka gwossa olunaku lulamba ng'otambula olunaku lulamba nga weebase otegeere ekitiibwa kya Katonda so siri mubuulizi wa njiri because nze nange nina olugendo lwange nina gyenva nina gye ŋŋenda eno simpitamu wiki ngenda nate abaliddawo bajja kunsomako mu byafaayo yaliwo yabyogera yabiba yabikyusa taloba kusomako gospel music gwe bayimba Katonda si gospel music yateekeddwa okubeerawo yalina ekintu ekirala kyeyetaaga kintu kyekyo gospel music baana abantu gwe bayimba ayina engeri gya kitegeera kinyinyonnyola ekyo dunda Katonda lugaba omutonzi w'ensi Mukama Katonda yatuwa obulamu w'ensi Mukama Katonda agabirira ebitonde by'ensi Mukama Katonda oyo musasi w'ensi dunda Katonda lugaba Mukama Katonda yatuwa obulamu bwe Mukama Katonda buli kimu omutonzi w'ensi eno ani oyo agabirira ensi eno ani oyo atukuma mu nsi eno what do you feel mbwe yanga mwoyo anyo yagabirira ensi abane statement ngazi statement ngazi Katonda bannabbi abalina
we have to think about it. People, they don't know me. Nze bajja kunsomako mu byafaayo bagale bagane bakkirize newe nfiira wano recording zange nzirina we ziri tezirivaawo ate nga ziri so sweet. Kwaki ndabye wano omuntu alina kwemalira mu kuweereza Katonda tewali kirala kubanga statement yokka ani oyo oyagabirira ensi eno ati kati nze nyima ntudde ku lusegerero lwe kubanga yagamba nti olaba wentudde wano nakuteekamu ekyange kati gwe bosi nakuteekamu ekyange kati otuddeawo nga bwotudde kati nyimbaako nnyo bampulire kuba yetasobola kuyimba yimba bampulire gy'olikoma okuyimba ne bampulira obudde bwe bukya enjuba okuvaayo ssanyu lye tufuna olwo ffenna ne twolekera okukazana tufuna ekigulira amagalo eddiba bwe tunuulira ebbanga muli bigi byendaba nenewuunya ne tunuulira ensozi ne tunuulira enjazi ebireebwe byolesa mu bwengula obwengula obwo boolaba mubeeramu ebire nga bitambula nabyo bitonde nolaba ekire nga kitambula kitonde kya Katonda nabyo byagala nabyo tubiyimbeko ssibo kati gospel music others jala nkugamba ekigambo kino nebaza Katonda ndeese wano olwalerewo. So there's the lion, my brothers, my sisters. Tukuzimbe waliwo ekintu kyenjagala tuzimbemu kalaawo katono bwaba wali eyo ng'alina obusobola okubaako kyatukolera obuyambi tubwetaaga then njala kukolayo ennyimba za gospel music nga 2 kuba kati 7 njirina oba 8 naye zirina okufuluma ate zirina okukolebwa videos. waliwo banna gospel abaliyo bannanjiri abalina studio ez'obwereere anti kati olaba mu myaka gino mwendi njagala kukola music nga siwagezesa njagala okukola music nga studio nga eri perfect nfulumya ekintu nammwe kyemunaawulira nkituufu eri awakana era asobola okuwakana eri ansobola nga muyimbi wa gospel music era asobola okunsisinkana asobola okulikodinga oluyimba olulwe oba kitegeera nange nenzira ebbali nga siwulidde ku lwakoze eki lwa recordings nange nenyingira studio nga y'amaanyi nendikodinga oluyimba. I'm the one of the best vocalist balungi nnyo mbakkiriza naye ate ekyange kyanjawulo mukko ebirungo bikyukamu. When you find me, I can treat you, I can check you, you can try me, you can test me, man. Kakati ziwa watandika okukuŋŋaana ogendako mu masinzizo n'okuŋŋaana amasinzizo ago nagakuŋŋaanamuko amasinzizo ago kye nagasangamu galina gavumenti yaago bw'ojja n'obeeyanjulira tebakwetaaga bo mwoyo waabwe bo bamulina owaabwe gwe basinza kyekitegedde tebasobola kuwa flow kuyimba makyaki then gwe tuukiriza kiri Katonda kyeyakola ki yimba buyimbi zifulumi yimba music zifulumi kola video zifulumi wagezaako okugenda mu kyaki olwagamba ne nja kuyimba mu gospel music wange ono anti era bagamba ffe byoyimba tetubitegeera tuwulire oyimba naye oba oyimba biki ene bagamba nyimba Katonda gwemuweereza naye ate affe ne waffe tubikola kati artist yenna nga artist naawe era nga bwoli wano tosobola kukkiriza muntu akunyooma tosobola kukkiriza muntu akugamba byotategeera because nti buli kintu kyokola katolaba ensuwa eyo wajiwa obudde okugiyiya okukola foundation yaayo bweyina okubeera tolaba entebe eno gye tutuddemu wajiwa obudde n'ogiyiya design yaayo mweyina okubeera so kati omuntu wajja n'akumanyiira oba tobitegeera so nze I'm different person my brother
kubanze byange byenkola nabikola lwa kugezesebwa ate nina gwempeereza nze newe nyimbo buyimbi Katonda ne bwoba tonsasudde wadde nusu ekikumi era akera kumakya nansasula Chachi bagamba tulira oyimba Katonda ati byoyimba tebitegeera tojja kuyimba ku wano ku butuutu obutuuti tojja kubuyimba futumane programu yaffe then kola music mulekeeyo era nja kukola ebyo njagala kufuna sente bwe mba nfunyiyo abayambi njala kola band music gospel band music nga stage nga bwe stage nze nenyimba Katonda nga wadde tonsasudde yadde ekikome nga muyimbako obuyimbi kubanze bwe nyimba Katonda buli lwe muyimbako newe mba sifunye lwataano era nkeera ku makya nenzifuna yasasulirawo is a boss man sente azira is a boss man zekati waliwo bebala mwenyenda nenyimba awo neyotandika noyimba oluyimba lwa gospel linakera ku makya nakugamba ate lwaki oyimba Katonda teyakukola ki atayagala Katonda kimanye mutonziwo tayagala Katonda kimanye gwe mulwanyiwo tayagala Katonda kimanye mugabiriziwo tayagala Katonda kimanye mukumiwo yaman toyagala Katonda ate mukumiwo toyagala Katonda ate mugabiriziwo wafudde mubulizi wanjiri sawa zino sibuulira njiri eno reality kugauta toyagala Katonda ate nga ye mukumiwo oba mujeka anti Katonda oyo gwolaba yatonda eggulu n'ensi muzibu nnyo tategerekeka naye munyiivu nnyo si musanyufu ku bitonde bye yatonda mu nsi eno ejjogo lifuuse ejjogo mu bitonde bye si musanyufu kati atandise okusindika bamalayika be babeeko bye bagamba eri abantu lwakuba amaloboozi tigana bakola ki kusituka kutuuka teri muntu akera ku makya notandika okukabala ennimiro oba mubaddemu emiti n'ogisigulayo n'okabala ennimiro nosensula oba ekigenda noteekako n'osiga ebijanjaalo notayagala makungula kisooka totandika otya nti banenze wadde nkoola nsize naye saagala makungula kati ate naye ayagala makungula yakutonda Katonda ayagala makungula ayagala makungula otandise kumbuliza njiri ekyo kyenekweka nakyekweka dda ayagala makungula ayagala makungula kati oba obadde ojagala kitegeera nate nga muffe bwalina okuyitira okutegeeza abantu nti njagala makungula Katonda yakuleese wano kitegedde kuba tobadde ayagala makungula nembadde ndi wano programu gye tuliko byonna byobadde ombuuza Katonda ayagala makungula muggwe mummwe webuzaabuza biki mummwe ayagala makungula akusizemu akukodde akufukiridde essebo ate kati nkuba netonya obudde ne bukya ne buziba nga tobudira kyakulya ku ttaka lye kwennyini n'olimirako neweri badduuka n'osubula ebirime n'obiteekako nga era olina okufuna amagoba ye yakutonda aba tayagala magoba tumusiime kyendabye ate kati nekyaki ogenda kugikola ayagala makungula Katonda ayagala makungula yonna gye nayitira n'ebizibu byonna byenze nfuna Mukama Katonda ayagala maki makungula bwe natuuka mu maaso ge ekyo kye yaŋŋamba paku makungula gwe gwendabiridde ebbanga bagamba abo njagala maki makungula ettaka lyange kwe bazaaliddwa kwe bawangaalidde kwe bazimbidde ennyumba nansindika mu ttaka wansi nga ntambula naye mailo zisitegeera nenkomawo nandaga omusingi gw'ennyumba kwe zibazimbye naŋŋamba obutundutundu nze mugagga soko nkolere kyenkola ki kyeneetaaga nemubuuza oyagala ki makungula vaako kubibala musajja bamuzannyo bagambe bagamba abo kyekiro ekino